kibuga Tororo buli akyalayo alina ekimwoleka nti kati atuuse okusinziira ku ekyo ekiba kimututteyo. Ku muntu omukkiriza eriiso bwe litandika okulengera omusaalaba ogutumbidde ku ntikko y'akasozi Osiya, okimanyirawo nti otuuse mu kimu ku bitundu bya Uganda ebirimu abagoberezi ba Kristo. Tekyewuunyisa nti kye kitebe ky'essaza ekkulu ery'Ekereziya erisangibwa e Tororo. Omwaka guno gubaddenga mukisa gye bali olw'okulondebwa okuba omutwe omukulu mu nteekateeka z'ebikujjuko eby'okujjukira abajulizi ba Uganda ku ludda lw'Abakatuliki. Mu bye basinze okusimbako amakanda ye KWAYA egenda okukulemberamu ekitambiro kya misa. Bano twabasanze mu misa yaabwe eya buli lunaku eggulawo olunaku lwabwe. Wakati mu misa eno eyabadde eyindira ku Uganda Martyrs Cathedral mwe twafunidde ekinyegenyege okwongera okutegeera ekiri emabega w'amaloboozi agabadde gakooloobya. Ng'ewedde twalabye batandikirawo okukajjuza. Tebyabaddemu kusosola nga n'omu ku bayimbi abaliko obulemu yeefuba kadduke. Dwiro ye yaddiridde ng'alimu n'obuyimba. N'amaloboozi wano we gagogolerwa. Ekiddirira kuba kukkalira olwo abatendesi ne bakola ogwabwe. Twawuliriza muzimu ku nnyimba eziteekateekebwa nga mulimu oluyimba olukulu olw'omulamwa gw'olunaku oluyitibwa Walk in the Light. Walk in the light, the light of God. Walk in the light as one family. Walk with Jesus Christ our Savior. Walk in the light as one family. Tororo kitundu kyagaggawala mu buwangwa ne kikatagga era nga mu nnyimba ezalondeddwa mulimu ezigatta buli ggwanga erisangibwayo omuli Abagisu. Abateeso. Abajapadola. Olulingala n'ennimi endala. Buli luyimba luwerekerwako amazina okusinziira ku buwangwa obwo. Ennyimba kazibe za Lungereza ziwerekerwako ebivuga binnansi omuli eŋŋoma, amadinda, enkwanzi, adungu n'ebirala. Stephen Oloka nga yali mu mitambo gya KWAYA eno atubuulidde nti bo balinda bulinzi ssaawa. KWAYA abayimbi bokka tulina abayimbi 305, then tulina abazinyi 8, then tulina abakubi bivuga tulina kumpi 30. Tororo yasembayo okuyimba e Namugongo emyaka 20 emabega nga yali 1998 era ng'Oloka KWAYA yo yagirimu bulungi.
agamba nti waliwo enjawulo nnene wakati w'enteekateeka za 1998 bepo n'omulundi guno. Ku mulundi guno kyendabyewo ekyenjawulo nti abatendesi oba ne programu yonna bagezezzaako nnyo Archbishop waffe ne chairman waffe wa liturgy agezezzaako okulaba nti bafacilitatinga entegeka eno. Oloka era atubuulidde nti ekimu ku bibawa amaanyi ge mawanga ag'enjawulo ge balina mu kitundu kyabwe kye bagenda okwesigamako bayimbe n'ennyenje ezikunkumuke. Atubuulidde ne ku nteekateeka zaabwe mu ssabbiiti eno esembayo ng'olunaku mulindwa lusemberera. Tujja kusimbula eno nga 29 tujje Namugongo, tujja kubeerayo ne residential training eyate awo tujja okwegattira n'ab'e Kampala tubeere ne training paka nga 2 nga kwaya yeegezaamu. Erudda waliwo omusaaseredooti n'abantu ab'olubatu be tulaba boolekera ennyumba y'abakulu emu. Eno yaweebwa Father Valerian Okecho eyakulembera mu Tororo mu 1998 wabula nga kati yafuna okwetukuta kw'omusaayi oba stroke nga takyeyinza asiiba mu kagaali. Wano wasinzira okuwuliriza amaloboozi agalinga ennyonza nga bwe yejjukanya n'ebyaliwo ku mulundi guli. Mu kifo kyekimu we basinzira okumusabira misa eyiye buli lunaku bepo n'okumuwa essakalamenti erya Eucharistia. Newankubadde teyasobodde kuwayaamu naffe olw'embeera kyeraga lwatu nti asubwa akaseera kano. Solomon Kaweesa, NTV Tororo.